ndaba ka clip akatambula ku social media. Kakati muno mbwe bamanyi nti oba oliawo tutera okunyumyamu ng'abantu bambuuza omwana tu yakoze atya ne ng'aba nange omwana tu nange ku luno yampisa kulitalaba sirina kyemmanyi naye nga tulaba omutindo kyekyo ne tugamba omwana tabanga yeekozeemu omulimu ng'agenda kutuleka ku lujja. Nange nakalaba ku social media. Naye wakalaba bulabi? Tomanyi gye kaava? Situation njimanyi naye simanyi ngeri gye kaatuukayo eyo. Kuba ffe twali mu byaffe. Kaali mu simu yani? Yiyo yange sinze nakateekayo. Yali ya munnaffe oyo gwe wali naye? Kaali mu simu ya munnaffe? Ate naye yakakwata kuba olaba ti si ffe twalina essimu. Ffe twali ku simu ndala nga tuli mu byaffe. Ne kale? Twali mu byaffe mukwano gwange nga tunyumya. Yaliwo janja. Tujja kwogera ebyaffe. Olimba nno munnange. Yagala kumpisaawo bw'otyo. Mukwano gwange. Mukwano gwe ow'enjawulo. Mukwano gwange. Ow'enjawulo. Toyongerako. It is very okay. Bulonja kubuulira. Mukwano naye nga si wabi n'akatono baaba kuba twagamba omwana mumerika ono. Mukwano gwange munnange. Mutumireko. Kutumiddeko yonna gy'oli toli wano Uganda naye kasubira oli bulungi. Ali bulungi. Wamugambye nti ojja wano? Naye fulo. Wamugambye nti ngina interview ngenda wa fulo? Nkugamba nti togenda kunsobola. Tomugambye ko ngenda wa fulo? Kale ali bulungi tukomaawo. Nange mutumireko? Mutumireko bambi. Mutumireko? Mwana tu tukutumiddeko webale kutukuuma. Naye fulo kikika tewantemezaako. I was happy for you. Nengamba omwana yeekozeemu omuntu tuwulirangako yadde okulabako. Ati nga tonalaba ku bintu bya media nze nja kusooka nkugambye. Okimanyi? Tompiseza bulungi n'akatono. Tugenderaawo. Tugenderaawo. Ebisingawo bisange mukanyomera akaddako. Mukanyomera akaddako nga tuvudde mukola ku nsimbi we tugenda okubeera nga tutandikira tulina n'oluyimba olupya aliwa. It's a beautiful beautiful song. Ne video lulina linjogerako ne bagamba abamu ku ba video directors bemanyi abalungi mukola stories ennungi mukola concepts ennungi. Kim XP si ya shootinga video. Ya shootinga. Nange bakingamba bugambi naye ate nakiraba. He's very good. Very good. Kale katukole ku nsimbi tugenda kubeera nga tukomawo to premiering Oliwa officially. Ndoza tujja kufuna ne ku phone calls ababuuza ku Carol abayinako bibuuzo waliwo n'ebibuuzo biri ku Facebook nabyo tugenda kubeera nga tubiyitamu gwatanaba kubeera nga okiweereza tukyakyanca liking a page agenda wansi waliyo akaana kata akalungi kane kanyi mu jean eya damage ne saati eya white omubuuzo ekibuuzo temuvaawo tukomawo.